Wabaddewo obunkenke mu paaka enkadde mu kibuga Kampala. Poliisi bweyiiriddwa mu paaka eno okukwata abagoba ba takisi ababadde bategese okwekalakaasa nga bawakanya paaka yaabwe eno okusimwamu ebinnya. Olunaku lw'eggulu abagagga abalina poloti mu paaka eno baagobyemu siteegi za takisi ezisukka mu 10 nga kaakana aba takisi tebalina wa kusimba motoka zaabwe okuggyako okuzisimba ku kkubo. Poliisi egudde ku bagoba ba takisi bano nga bategeka okwekalakaasa n'ebayoola era abamu bagenze bakaaba nga bagamba nti tebabibaddeemu. Abagoba ba takisi balumirizza abakulembeze baabwe nti bo boogerera mu mawulire nti naye ebyokubalwanirira babivaako dda okuva lwe baafunayo ko ku kasimbi okuva mu bagagga. Twagenze Kizula abakulembeze baatuliddemu olukwe ng'ekibiina, waliwo ekibiina kye bayita utofu bakolagana n'abagagga bo ne babawa ssente okuva kino ekyaguddewo tetunnalabako yadde era bulijjo babeera wano nga bambadde obutaawo naye n'okuva kati tebannalabikako okubeebatandisa essimu jombe twakoledde mu maziga nga tulaba poliisi wa ne tukola kati alwaye batugamba bali andi temukola tulina okukola mbawadde paaka yatuwa byoya byanswa matisita tenatuuka wano ng'ebinnya biri wali baabikola omwezi mulamba muli mu ttaka. Olemeddwa okuyoolawo embwa okole kyolwo oli ku mudaala gwa byenda ate ng'embwa eri wali evunda. Meeya w'amasekati ga Kampala Salimu Uhuru avumiridde ekyokugobaganya abagoba ba takisi mu paaka ng'agamba nti waakiri bandiweereddwa obudde ne babalambika wawe bagenda okulaga mu kiseera kino. Just inconveniences ze okukaanya abagagga kuzimba ekalina zaabwe waggulu. Inconvenience gye ndabye azipanawo kubanga bwe bazimbe kitegeeza ate paaka egenda kufunda. So for now ekiriwo is carpet ya wansi ejja kusigala ya taxi ye mazima galiwo tebakubuulira waliwo plan ndala ekifo ekyo kya taxi park. President yagamba ekifo ekyo kyabafuna mpola so tewali stand ndala bwannanyini ba paaka eyo be ba taxi drivers tebakulimba mbu waliwo mugagga agenda kujja asoloze sente kyebagenda kukola bagenda kuzimba toilet bagenda kuzimba hoteli abantu kulya mmere ne CCTV kamera z'eddwaliro. Poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ennyamivu olw'abantu abeeyongedde okutomera kamera za poliisi mu bugenderevu nga bano baakukwatibwa era baggalirwe olw'effujjo lye bakola ku kamera zino mu bugenderevu. Alipoota ya poliisi eraze nti ku kamera 39 ze zaakoseddwa ate 27 zo ne zikanikibwa ne ziddamu okukola ng'ate endala 12 zo tezigenda kuddamu kukola abazitomera mu bugenderevu bazionoona nnyo. Alipoota ya poliisi eraze nti kamera zonna ezatomerwa zaakwata ebifaananyi ebyabo abazitomera oba okuzikoonera nga mu abo mulimu abakwatiddwa nga balindiridde okuvunaanibwa mu mbuga ez'amateeka. Sekamu wa poliisi ya kuno Fred Enanga asinzidde mu nsinkano y'abannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu enaggulu n'asaba bannansi bakomye effujjo ku kamera zino kubanga zikendeeza ku buzzi bw'emisango. Kino kiina engeri gye kikosaamu ennyo empeereza yaffe naddala mu kubaka ebifaananyi ebya CCTV eri abantu abatambula n'ebintu byabwe mu bitundu oba mu zooni eyo mwe tubakira ebifaananyi n'obutambi. So kino kiina engeri gye kikosaamu empeereza yaffe eri bannayuganda era tuvuddeyo okuwabula abantu baffe kuba kamera zino tuziteekawo ku lw'obulungi lwa bannayuganda era tufunye obubaka okuviira ddala eri emabega okulaga engeri bannayuganda gye baganyuddwamu olwa CCTV kamera zino ziteekwa okutya mu basazi b'ensawo ababbi bakondo ne kiyamba abantu okutambulira mu mirembe naddala kamera ezo we ziri. Ebyo nga bikyalyawo poliisi erabudde bannansi ku kikukusa baana ekisuukiridde mu bitundu by'ebyalo nga bakukusa abaana ne babatwalira mu kifaananyi ky'okubawa basale basome ku bwereere kyokka olutuuka mu kibuga ng'olwo ababakusikusizza babazza mu mirimu ekityobola eddembe lyabwe ng'abaana.
Poliisi yakutte abaana bataano ababadde bakukusiddwa okuleetebwa mu Kampala nga bano baweebwayo nnyaabwe Mariam Nayigaga ku kyalo Namawa e Kaliro. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Tokkirizibwa kukola fujjo mu luguudo ng'omuwabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Zimba olusiisira ku makubo nga tolina lukusa lwa yunura oba omudaala okubimbirira wakati mu luguudo mu ngeri esasamaza nga bakozesa ekkubo. Engassi gy'owanga okoze ebikolwa ebyo eby'effujjo bya mitwalo 48 oba okusibwa emyezi 12. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu ow'ekitiibwa Dr. Jesse Muyingo alangiridde ekikwekweto okukwata abazadde abakyagaanya okuzza abaana baabwe ku masomero nga beekwasa obusongasonga omutali. Minisita Jesse Muyingo agambye nti abazadde bangi naddala mu byalo bakyagaanya okuzza abaana baabwe ku masomero nga beekwasa nti gavumenti egenda kuddamu okugaggala saako obutaba na nsimbi ez'okusasula ebisale by'amasomero n'agamba nti kino kya bulabe nnyo. Minisita Muyinga agambye nti alipoota zaafuna ziraga nti abazadde naddala amasoso g'ebyalo beekwasa ebbula ly'ensimbi tiribalemesezza okuzzaayo abaana ku masomero so nga aliwo amasomero ga gavumenti ag'obwereere. Dr. Jesse Muyinga asinzidde mu disitulikiti y'e Kayunga n'agamba nti alipoota zaafuna buli mwezi ziraga nti abazadde mu bitundu ebyo eby'okusomesa abaana bagenda babyesonyiwa nga n'abamu essira balitadde nnyo ku kubakozesa emirimu gya bulijjo ekintu eky'obulabe eri ebiseera by'abaana bano eby'omu maaso. Omwezi guno mulamba banfuna reports buli lunaku kyekigenda mu maaso mu masomero. Kayunga ono nga district y'emu ku districts omukyali abaana abangi abatali mu masomero so nga bandibadde bateekeddwa okuba mu masomero ng'abazadde beekwasa obuntuntu mbuyita buntuntu mbu tewali ssente ate tubayambe babeereyo bamaleko basobole okuweereza eggwanga lyabwe balikulaakulanye. Osanga leero eneetegeerekeka nti be bazadde abagaanya okutwala abaana baabwe mu masomero mbu abamu bagamba mbu gavumenti eneetera okuggalawo olwa COVID owokusatu abo batya okubabba ssente zaabwe gavumenti tegenda kuddayo okuggalawo lwa COVID. Mutwale abaana ku masomero basome. Lwaki mutufiiriza twogera bigambo bya kisa nika tugenda okutandika okuluma tugenda kutandika ebikwekweto okukwata abazadde abalemedde abaana awaka ng'abaana bandibadde mu ssomero. Amyuka omukubiriza wa ssetteesezo wa Uganda Anita Among alagidde akakiiko akakola ku nsonga z'amawulire obutasuulirira buvunaanyizibwa bwako obw'okulwanirira eddembe lya bannamawulire n'emikutu mwe bakolera eryongedde okutyobolebwa gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya UCC ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo ku mikutu. Anita Among mu bubaka bw'atisse omubaka wa Bugiri nga ye pulezidenti w'ekibiina ekya GM Asumani basaalirwa ku mukolo gw'okutongoza akakiiko aka palamenti ak'ensonga z'amawulire ogubadde ku Fair Hotel mu Kampala. Agambye nti bafunye okwemulugunya kw'amaanyi ku UCC tekozesa obuyinza obusukkiridde mu kukuuma eddoboozi ery'emikutu gy'amawulire nga n'oluusi obuyinza buno tebusaanidde. Namawulire beemulugunya ku UCC ate nga UCC wandibadde enkolagana ey'omuggundu wakati wa UCC n'abamawulire. Ensimbi ezisabwa UCC n'obuyinza UCC bwekozesa oluusi okuggyako radio ne TV n'okugaana bannamawulire ogenda ku mikutu egimu tulowooza nti obwo obuyinza palamenti tekerangako ku makya ng'ekigendererwa kyayo kuwa UCC buyinza kukozesa buyinza nga bweyagala nga tewaliiwo nsonga yonna oba nga tewadde muntu yenna opportunity kwennyonnyolako. N'olwekyo tujja kutwala obuvunaanyizibwa okutunula mu ripooti za Auditor General okunoonyereza ku nsimbi ez'enjawulo emikutu gy'amawulire gye zisasula eri UCC essente ezo zikozesebwa zitya. Amakubo malungi oba makyamu kye tujja kukinoonyerezaako. Mu ngeri y'emu awanjagidde bannamawulire okukyusa ku ndowooza zaabwe okwongera ku bukugu bwabwe mu kusoma okujjumbira okunoonyereza n'okwongera okunnyonnyoka ensonga za palamenti okwewala okuzikoleramu ensobi. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze yalayiziddwa nga nnyini ntebe w'akakiiko ka palamenti akakola ku nsonga z'amawulire omujja naye yamukwatagana n'ebibiina byonna mu Uganda okuggusa ensonga ez'abannamawulire n'okulaba nti bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange. Kapiteeni
Francis Babu ku lw'abannannyini mikutu gy'amawulire era nga yabadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo guno agambye nti kisaanidde ebitongole eby'enjawulo okuzzaawo enkolagana mu mikutu egy'enjawulo bwe giba gya kuggusa nsonga ezimu mu gavumenti n'okwewala okuyuzibwayuzibwa era n'awanjagira ne gavumenti egonjoola ensonga y'ebisale bya intaneti ebikyali waggulu ennyo. Pulezidenti w'ekibiina ky'abannamawulire mu Uganda ekya Uganda Journalists Association Mathias Rukundo agambye nti nga bannamawulire bakyasanga okusoomoozebwa okw'ensasula embi okuva mu bitongole ebibakozesa nga n'amateeka agabateekebwako nago gasukkiridde okuva mu gavumenti ya Uganda. Abakulembeze b'ebibiina eby'abannamawulire ebirala okuli Zambali Blasio Mukaso ow'abannamawulire abakristaayo, Joshua Musasizi Nsubugo ow'abannamawulire abadiventi ne Kiwalyanga Albert amanyiddwa nga Habike ku lw'abannamawulire abasaka ag'ebyamasanyu bagambye nti obumu bwe bugenda okuyambako bannamawulire okutuuka ku bye baagala. Kino kye twayogera nga tutandika n'ekyowuma twetaaga obumu ffenna okuggusa ensonga zaffe. Naffe association zino ez'enjawulo zonna ezitondebwawo bwe zeegatta zirina kwongera maanyi uja ensonga z'amawulire mu ggwanga zibe nga zituuka we tuzeetaaga. Joshua Musasizi Nsubuga okuva mu Adventist Media Association. Enkolagana y'abannamawulire ne Parliament tugisanyukira nnyo mu kiseera nga kino ekizibu ng'emikutu gy'amawulire mingi gifugibwa ebitongole ebiyisa amateeka nga bwe byagadde. Oluusi bannamawulire ne bayisibwako ebiragiro ebitabakiriza kukola mirimu gyabwe kubanga tebatuukirizza ekyo bakama baffe bali waggulu kibaagala. Kiwalyanga Albert aka Habike naffe tulina okunyigirizibwa especially ku institutions ezitutwala nga UCC era gye buvuddeko ndowooza mwawulira show zaffe ezaawerebwa ku mpewo za TV. So kati tulowooza nti bwe tufuna forum eno ejja kuyamba okutuusa naffe bye twagala okutuyambako nga bajanalists abakola amawulire gano ag'ebyamasanyu kubanga ebyamasanyu oluusi bijja n'ensonga ezimu oluusi ezinyigiriza abantu abamu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ky'abannabyamizannyo ekya Fair Play of Pitch kitandiseewo enteekateeka ebangula bannabitone okwetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso nga bawummudde ebyemizannyo. Bano mu nteekateeka gye batuumya Athletic Career Transition and Mental Health ku mulamu ogugamba nti obulamu ng'onnyusa ebyemizannyo batandise ne ttiimu eya URA era basinzidde ku kisaawe eky'essomero lya Homesdale ne Gayaza. Ttiimu eno gyetendekerwa ne babangula abazannyi okutereka n'okusiga ensimbi. Senkulu wa Fair Play of Pitch Kiwuwa ategeezezza nti kino bagenda kukibunyisa mu ttiimu zonna ez'ebyemizannyo kubanga bannabyamizannyo bangi bawummula nga tebeetegese. Eyaliko kapiteeni wa Uganda Cranes Zande Mwesigwa alabudde bannabitone ku kweraga n'agamba nti kino ky'ekizibu ekireetedde abamu okubeera mu bwavu kubanga bagula bintu ebisaanawo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Saabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga ayolese vulugu ali mu kitongole ekya Presidential Initiative on Banana Industrial Development ekikulemberwa Dr. Florence Mulanga omulina okuwa ono akikulira ensako gye yataalina kufuna nga bamuwayo obukadde 29 ng'ensako ey'okuteeka omukono ku ndagaano ku lw'ekitongole ekyo ng'ate ono ogwo gwe gumu ku mirimu egimusasuza omusaala gw'afuna buli mwezi. Wabaddewo obunkenke mu paaka enkadde mu kibuga Kampala. Poliisi bweyiiriddwa mu paaka eno okukwata abagoba ba takisi abadde beetegese okwekalakaasa nga bawakanya paaka yaabwe okusimwamu ebinnya n'etusalwamu poloti eri abagagga. Poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango egamba nti abantu beeyongedde okutomera kamera za poliisi mu bugenderevu era nga bano bagenda kukwatibwa baggalire olw'effujjo lino lye bakola nga batomera kamera zino ezirondoola ebigenda mu maaso ng'ate bazitomera bagenderedde. Amyuka akubiriza ssetteeserezo Anet Anita Amonga alagidde akakiiko akakola ku nsonga z'amawulire obutasuulirira buvunaanyizibwa bwako obw'okulwanirira eddembe ly'abannamawulire n'emikutu mwe bakolera eryongedde okutyoboolwa ng'ate alityoboola ke kakiiko akaluŋŋamya eby'empereza y'empewo aka gavumenti ya Uganda aka Uganda Communications Commission olw'obukwakkuliza obususse. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.